Omusumba w'essaza lya Lugazi Christopher Kakozo olunaku lw'eggulo yakulembedde mu misa ku Klezia y'Ekyabakadde eyisanga mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono mu kulambula okw'enjawulo okwaliko ensangi zino. Yasiimye abantu bonna abaliko ettoffaali lye bagasse ku nkulaakulana mu bitundu mwe babeera ssaako n'okusitula emirimu gya Klezia. Yategeeza nti Omukama akozesa abantu mu ngeri ez'enjawulo naddala ng'ayita mu ngero n'ebyawandiikibwa okulaba nga baako bye bakola. Oluvannyuma yawadde abaana abasomi 50 esakalamenti ya konfirimansiyo n'okugatta omugogo gw'abagole. Mu ngeri y'emu Ssaabasumba w'essaza ly'e Mbarara Paul Bachenga yawadde abaana abasoba mu 10 esakalamenti ya konfirimansiyo n'omusomo gwa Kalimwezi mu misa gye yakulembedde mu Klezia ya St. Anthony esangibwa e Kajjansi. God will do the needful and send his blessings upon those upon whom you lay those hands. Abaana be beeyimbidde emisa nga buyambibwako abasomesa baabwe mu kuleeta evvanjiri. Abaana bakoze endogoyi yaabwe. Mu kubuulira kw'Abachenga yalaze abaana ab'obuwala nga bali ab'omugaso mu maka n'akkaatiriza nti balina okuyamba ku bazadde baabwe abakyala mu mirimu gy'awaka. Omusumba yannyonnyodde ku mutuukirivu Antoniyo n'ensonga lwaki abantu bamweyinira nnyo. To reject Satan and all his works and to promise to believe what followers of Jesus Christ to believe. Ate Reverend Father Godfrey Kaole olunaku olw'eggulo yakulembeddemu okusaba ku kigo kya St. Mary's Queen of Martyrs Endejje n'akubiriza abakristu okubeera abagumu n'okuwangula mu buli kye bakola. Mulimu bangi bazze wano lwaleero nga balina ebituusiddwako mu maka gaabwe, mu baana baabwe, mu nganda zaabwe. Mukama twagala okwebaza ffenna. Yabeebazizza olw'omulimu ogw'okusonda ssente ez'okuzimba Eklezia gwe bakoze ng'eno yabalirirwa okuwa emmenta ensimbi akawumbi kalamba era ng'egenda kuggulwawo ng'ennaku za mwezi 28 omwezi guno. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizitolwanga owamuwulire ku kigo kino Arthur Kiweewa yategeeza nga bagenda okukomyekereza akalulu akaludde nkazannyibwa mu Eklezia. Twebaza byonna gye tuyise mutuwagidde parish nga Kansanga, parish nga Kigowa, parish nga Christ the King, mwebale nnyo.